In Uganda waliwo emmanda gye bayita bwanika ekutemba n'ovaayo n'obyogera nga totegedde. So it's not very good to joke with these Baganda because they have that mandwa. Now Anita Among ended up spilling the beans. Saba Katonda wangaze Museveni oyo amulage nti si ye Katonda. Njagala amulage nti Katonda abeera wamu n'abeeyisa obulungi. N'abo bonna bakozesa oba basanze mu baweereza ba Katonda oba basanze mu mizikiti oba basanze mu ekereziya, n'abo bakozesa okusabira abantu esaala embi. Nsaba Katonda abawanguze, abawangaze, si bawanguza, abawangaze atukolere byonna byatukolera nga balaba. Babeerewo tuwe obujulizi nga balaba. Babeerewo tubagambe temwalinga Katonda ne gwe mwaweerezanga teyalinga Katonda. Katonda bibino byakola. Nkimanyi nti olunaku lumu nga tukyali balamu Katonda agenda kitulaga. Katonda agenda tuteera emmeeza mu maaso gaffe, mu maaso g'abalabe baffe. Abataategeera Zabbuli eya 23, Katonda agenda tuteekera emmeeza, Katonda agenda tuvimbisa maaso g'abalabe baffe. Katonda agenda tuwanika ebbango mu maaso g'abalabe baffe. Agenda tuvimbisa mu maaso ga Museveni. Agenda tuvimbisa mu maaso gaabo ababaka ba Sitaani bonna bonna abalage ti Mukama abeera wamu na nino bako bulala si bulungi gye muli. Tewali agenda kuvaayo bataasa mmwe Baganda mmwe okujjako mmwe kennyini. Taliyo. Abatono bagenda ne batembeta obote ne bamutwale bamunaanika ne bagamba oli Beni Kiwanuka oli nabe ono gwe tuleese mukaaga mwalabe byabaawo ekyennaku ng'abo bennyini sebo omulodi nsaba okuwaka small history kano mukama wange kine wankubadde ebiseera ebisinga tukulemerwa abantu naye abamu batumisleadinga kubanga bannaffe abaava mu DP ey'ebiseera ebyo bya Beni Kiwanuka be bakola kewayi omulimu gwayo sikola kintu kyonna wabula kulemesa Beni Kiwanuka era basakisidinga ne bamulemesa naye kubanga baali bagambye nti bo be bakiikirira interest za Buganda naye nga kyebaali bagala kwali kutuuka mu parliament naye omwaka emyaka that was 1966 bennyini beefuulira Ssekabaka Muteesa era olwasiba Ssekabaka Muteesa bonna bakyuka ne badda ku saidi obote ne bajoininga UPC n'osinga okumanya ebyo byafaayo. Kitegeeza ki ti ne mu mulembe guno waliyo bali nga bajja kujja balemesa omwana wa Buganda kuba kkiriza obaganda ku mulembe guno nako kuliko Beni Kiwanuka nga bamwagala ewaabwe naye ate nga basinga mwagala eyo. So baweebwa emirimu sijja kwogera linnya waabwe naye ne ku mulembe guno kwe bali bajja kujja bagambe nti ffe interest zaffe tetubulira bya Uganda oyo tayagala Kabaka ffe tuli ba Buganda yokka oyo atuleetera bya Uganda ffe tuli ba Buganda yekka naye be bamu bene yabwatuwulira